Omusajja akoze ekive Kamada Sengenda amanyiddwa nga Smart nga mutuuze wa Ssumbwe ku luguudo lw'Emityana gy'alina amaka ag'emirundi 3 nga muvuzi wa taxi mu paaka enkadde ku siteegi y'Ejjinja. Kigambibwa nti omusajja ono kagwa ensonyi yasoberera muwala we mu kinaabiro ekiro ng'anaaba n'amusobyako n'amufunyisa olubuto nga n'ebyembi omusajja ono alina akawuka ka mukenenya nga nako yakasiiga omwana ono kyokka nga kati yadduka ng'era ali mu kunoonyezebwa poliisi y'e Bulenga. Agenda mu ddwaliro nga 22 namuggyako omusaayi nengogera nti mulwadde n'olubuto nga ndi mu kinaabiro nali naaba nankozesa nangamba kyami mu kasita oliyogera. Omwana ono 16 gigenda kubeera 17. Omwana ono abadde omuyizi mu kibiina ekyokuna tutegeezezza nti taata we yamusobyako mu mwezi gw'okubiri emirundi 2 mu maka gaabwe Ssumbwe awali mukyala we omukulu nga kati ali lubuto lukulu ng'abudaabudibwa mu ddwaliro ya KCCA mu Kisenyi. Mwana musawo yajja n'ambuuza kyami mulwadde okwaki namugamba taata ankozesezza. Mamusa n'atambula n'agamba taata Buyage natambula ddeyo taata namugamba ntagenda namugulira gomesi n'essimu n'amusa aleme egenda mamusa n'atagenda. Nnyina w'omwana ono agambye nti balamu be bamwegayirira ensonga azireke aleme kuweebula kika kuba omwana omusajja gwe yayagala wuwe ddala nga baatuuka n'okumuwa ensimbi $20 aluggyemu naye n'agaana ensonga kwe kuzitwala ku poliisi. Nga za kujja mu lubuto kati nze n'entandika okukola ku nsonga zino nga ndaba $20 bagindekedde tebaba ligenda kufaayo omwana ekimutuukako kyonna nze $20 tegisobola kumala nga n'omwana yennyini takkiriza nga takkiriza era kulugjamu naye nga yamugwiranga bugwizi mu kinaabiro n'amutuga n'amukozesa n'amugamba leka ndaba oba olina embuzi. Ssentebe w'ekyalo ky'e Ssumbwe Mutebi Elisa agambye nti yawulira ku nsonga zino n'atuukirira Sengendo n'abyegaana. Era bwe nakomawo ngendako mu maka ga Smart mubuuze ku kigambo ekyo ayanziramu kimu nti nze musajja gentleman bwe nti ozajjama niyinza okukola ekyo bantu bali ku bigambo bya mpalana kwonoona bantu bamubuuza ayogera nti bannange munsonyiwe kintu nakikola naye simanyi nange kyandiko kyensaba gavumenti kale etuyamba oba bata mwana sawa zina alina obulwadde. Abamu ku b'eŋŋanda beewuunyiza muganda waabwe okwenyigira mu kikolwa nga kino ne bategeeza nga bwe bagenda okumunoonya bamuweeyo eri ab'obuyinza. Kintu kituyisa bulungi n'akamu. Tutuuseko mu maka ga Sengendo we tusanze ng'abakyala be bonna baddukawo. Abudu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.